Kati aho wenyine mwami Kizito waliwo amawulire agafuluma sabbiiti ewedde ate tubadde tuyita mu bibuuzo byaffe njagadde ottaanye ensonga eno ng'okyali awo kubifa mu Buganda Land Board. Kibuuzo kino kyabuuzibwa Kavuma John Kawempe ng'agamba nti Buganda Land Board ebyapa byekola byayo oba biba biwandiise ne mu mateeka ga gavumenti. John Kawempe tweyanziza nnyo mwami Kavuma Muzirango Kawempe ekibuuzo ekikwatagana ku byapa ebifuluma mu Buganda Land Board. Ebyapa byonna mu Uganda, ebyapa by'ettaka byonna mu Uganda si bya Buganda Land Board yokka, ne ebyapa byonna mu Uganda oba kyakiya kikuwa oba wakigula ku muntu sekinnoomu oba wakigula ku Buganda Land Board oba wagenda ku District Land Board oba mu Uganda Land Commission oba wagenda mu KCC oba mu District Board yonna gy'olina ettaka asa kibeera kyapa kiweebwa gavumenti ya Uganda. Kyapa kyonna kiweebwa eggwandisizo lya gavumenti ya Uganda. Nolwekyo ebyapa byonna Buganda Land Board byegaba biva mu gavumenti ya Uganda. Enjawulo eriwo nti ebyapa bya Buganda Land Board oba ebyapa eby'Obwakabaka bya liizi, n'olwekyo birimu ebintu bibiri, kuliko ekyapa n'endagaano ya liizi. Kati Buganda Land Board ekola endagaano ya liizi naawe, endagaano eyo bweggwa netongozebwa mu kyapa gavumenti kyekuwa, n'olwekyo gavumenti ebeera ekimanyi era yekigaba. Endagaano zino bwe zikolebwa eza liizi Buganda Land Board ezitwala mu gavumenti, gavumenti neyo kwekola ekyapa ekyo. Wootegeerya nti gavumenti ekimanyi ebyapa Buganda Land Board nabyo ogenda n'okola search oba okwebuuza. Ogenda mu Land Office yonna ekulinaanye, ogenda mu ggwandisizo ya URSB n'okola search, era ojja kufuna nga bakuddamu aba gavumenti nti ekyapa ekyo kya gundi kiriko emyaka bwegiti, liizi ya myaka bwegiti, ettaka lisangibwa wano. Ekyo mbuza kyongera okuttaanya ekibuzo kya Muzirango Kavuma. Ekyapa ebya Buganda Land Board nga ebyapa ebirala byonna mu Uganda bikolebwa gavumenti ya Uganda.